entobazi ezo tuzeetaga n'emigaso mingi twazisengamu nga muli luddawa. Lwaki temwatugaanirawo olubereberye nga tetunnagattagatta busente bwaffe butuuzaawo? Tuwangaliddewo emyaka, bakulembeze we muyita mubaddewa. Kyakubiri mukanyiza kumenya, ffe be mumenya tuddewa. Tutuule nga abaasobya ne tuzima mu ntobazi ne be twasobya bannyini bukulembeze, twogere ku ki kye tuzzaako. Omwaka 2026 guno gugenda kujjukirwanga mu byafaayo. Honorable Joel Ssenyonyi yakulira oludda oluvuganya mu Parliament oba oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament. Olunaku lumu yasinkana General Museveni maaso ku maaso n'amubuuza ekibuuzo: lwaki atulugunya abantu? Lwaki abonyaabonya abantu? Lwaki asengula abantu? Lwaki abantu beesenza mu ntobazi nga nnema weeri ng'ebatunuulidde n'erema okubagamba nti temwonoona budde bwammwe, temwonoona ssente zammwe, temumala maanyi gammwe, kubanga wano we muzimba temukkirizibwawo era essaawa bw'enaatuuka mujja kumenyebwawo. Lwaki baabatunuulira nga bagenda mu swampu okuzimbawo? General Kaguta Museveni mu bigambo bye akkiriza. Honorable Joel Ssenyonyi Bisekezi yamubuuza ekibuuzo: lwaki nnema yalaba abantu bagenda mu ntobazi teyabayimiriza, wabula mwabajjako ssente, mwabasaba ssente eza pulaani, eza layisinsi ez'okuzimba n'ebirala ebiringa ebyo, ne mubaguza ne matirio eyazimba. Lwaki temwabayimiriza? Ansa eya General Museveni, wuliriza. I had somebody called is an MP called Ssenyonyi. Now Ssenyonyi was saying, when these people went to the swamp, why didn't Nema stop them? Abuuza kino ekibuuzo ye General Museveni. Njagala ompulirize bulungi. General Museveni yabuuziza kino ekibuuzo onako olwaleero. But the bigger question is going in the swamp a small issue which you can ignore and there's no danger to us? Because if it was a small issue that we could ignore, we would ignore it. But what is the consequence of going into the swamp? Desertification. Uganda will become a desert. Tukiraba. Okuzimba mu ntobazi Uganda eyinza okufuuka nga South Sudan, liyinza okufuuka eddungu ng'e Dubai, omusana ne gwememula pereketya. Abaffe abanaku abagobeddwa mu swampu bo si bannayuganda, abagagga abazizimbamu nga bano bo tebaleeta ddungu mu Uganda. Eno video bannayuganda mugitaage ng'ono omusajja gwe mulaba mu kifaananyi awo waggulu ye Akankwasa Balirenga, ye executive director wa NEMA, era ye yaduumidde, ye yalagidde bamenye abantu b'Ekawaala. Naye eno video gye mulaba wano bayitawo Kajansi ku Entebbe Express Highway, abayita ku luguudo olw'otuuka e Kajansi opposite MK project. Mulengera ebizimbe bino biri mu kuzimbibwa mu lutobazi lulo, njagala mulwetegereze. Biibyo bizimbibwa bimeruka ebipya ebiwedde, biibyo lengera laba uyo yaye block laba. Biibyo byo bitoogo papyrus, biibyo bitoogo bazimba mu mazzi, basookayo nkokoto na mayinja, biibyo mu byerengerere biibyo. Kati bano baatamenya abali wano ku Express Highway Entebbe buli omu waayita biibyo ebyo bitoogo byennyini. Njagala ndage Ekawaala we yamenye waagamba nti wali mu NEMA nga wabaddewo ekitoogo kyonna ekyefaananyiriza bwekito. Mulabe ebizimbe dabalabalaba, mulabe biibyo. Aba NEMA wano temulabawo e Kajansi opposite Muhoozi project ku Entebbe Express Highway. Gwe musajja gwe Akankwase yamenye abantu b'Ekawaala bakaaba, abanaku ababadde balina amayumba gamazewo emyaka 3-4 myaka 5 baabo bazimba bali Kajansi ku Entebbe Express. Mugende mumenye abo tukakase nti ddala ne wali Ekawaala mwabadde mu preservinga butonde bwansi. Yenze Benson Pro ngenda kubalaga kati buli abazimba mu ntobazi. Nkulamusizaako mukwano gwange wenna gy'osinzira okubeera nga ogoberera omukutu ogwa AKTV Media Uganda. Nze AK Master Kawandula Bigambo Promax emabega w'omuzindaalo. Ngenda kukusaba n'obombe firi eno esooka ogimpere ekigalo. Wetwolekedde tugenda kubeera nga tusimbula vidiyo yaffe y'olunaku olwaleero.
kakati eno ebadde ennyanjula oba giyite introduction ampuliriza nga nkulaga abamenyeddwa abanaku abali mu kye bayise entobazi naye nga entobazi ze balimu tezenkanankana ntobazi ezizimbibwamu kalina ne kalinaazi ezizimbibwamu agazimbe n'agazimbe bano nga bazimbira ddala mu bitoogo munda nga n'ebitoogo weebiri nga bw'olabye olunaku olwaleero kakati nno Hajati Nakalembe omusemweddwa ntambula naye oyo saagala okyerabire oyo yamala ebizibu by'Abannayuganda bonna ebya buli kkala Hajati Nakalembe ennamba gy'olaba ku screen ya Hajati Nakalembe kati njagala nsimbule wuliriza amawulire agafutuka munda mu kibiina kya National Unity Platform gana amawulire gatiisa amawulire ganyiiza amawulire geeraliikiriza waliwo amawulire agatandise okubeera nga gafuluma wabula nga gano gafulumidde mu foot soldiers ab'enjawulo kaakati nno saagala weerabire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ono bwe yali akuba kampeyini bwe yali anoonya akalulu aka 2026 eyogera ebigambo ebiwerako era ono yategeeza bannayuganda mwenna nti ekisookera ddala mulina okugera mu kye tuyita protest vote nga kitegeeza kanoonye bw'omala okanoonya ogende okalonde bw'omala okalonda okakuume bw'omala okakuuma obeerewo bwe bakabba okabanje ekyo nno kye kyakitegeeza protest vote Mwami Kyagulanyi yatambuza slogan eno ng'agyetoloza eggwanga erya Uganda lyonna bannayuganda bonna basobole okubeera nga bazuukuka abaali beebase n'agenda ng'abakyajinga buli kifo kyonna yakituukamu naye gye baamulemesa okugenda n'emmotoka yatambusangawo ebigere ng'abagamba mulina okwebereramu akalulu kammwe bwe bakabba wuliriza bwe bakabba akalulu kano mu kabanje wabula bwe mutakabanja mwenenyanga mwekka nze ogwange ngukoze era yategeeza eggwanga nti omulimu ogwange gwali gwakukoleeza mumuli olumala okukoleeza omumuli mwemba mulise gye tulina okubeera nga tulaga wabula okulwana okwenunula kwammwe si kwange nze ndiwo okukulembera bukulembezi mmwe mukole ekyo ekyetaagisa okununula ensi yammwe obukedde onaku olwaleero webutuukidde kati essaawa zino ng'amawulire agava munda mu kibiina ekya National Unity Platform gatandise okubeera nga geeraliikiriza gatandise okubeera nga amawulire gano galumira ng'amawulire gano gakambagga ng'amawulire gano gatuŋŋununa okusinziira ku mawulire ge tufuna galaga batandise okukola ekitalabwangako wuliriza bafuutu soldiers ab'enjawulo batandise okwemobilizinga bemobilizinga kukola ki bye bino byendese byenjagala owulire nga bano balumiriza nti NUP ng'ekibiina babalyamu olukwe kyekisooka njagala onfune bulungi baalya olukwe mu bannansi aba struggle njagala nsooka nkutwala ebigambo by'omwami ono bwe mbikujjamu nkuzzeeyo nkubulire baalya batya olukwe mu struggle kakati bw'oba olusabira muka kitaawo oba muka tatawo nga lutta maamawo eddakiika eno leka twogere kino leka tukole kino kyekyokka ndowooza naku olwaleero mukwano gwange nalina oggulire neeno nsonga nkulu waliwo ebisuubizo ebyasuubizibwa bafuutu sooja oba abantu bano abawansi ennyo abajja n'Ekyagulanyi oba Robert Ssentamu abo abajja naye bafuutu sooja waliwo ebintu ebyabasuubizibwa nga baakubirabako n'amaaso gaabwe tebaali baakubitwala nti oba bigendera mu nsawo wabula nga baakubirabako n'amaaso gaabwe ebintu bino byegamba ebyabasuubizibwa bano emabegakaawo wabiwuliranga nga babyogera era omukulu kwali kuno kulayivu kuno Council Davis Lewis Lubongo ya Secretary General abakungu b'ekibiina kya NUP waliwo ebintu byendabanga ebigenda okusajjula embeera manyi emabegakaawo twali tubuuza ani avumaani ani akakkanyani ani awewulaani ani atyobolaani baga nti waliwo akaseera we tugenda okutuuka ababikola olabe nga bavuddeyo nga nabo bibatamye kati nno kino kyenjagadde okwogera olunaku olwaleero abavubuka b'enkugambye bafuutu sooja balina kye bategeka ki kye bategeka either okubaako n'abakulu be batuusaako obulabe abakulira ekibiina ky'NUP oba
okunyiiga ne basala eddiiro ne baggwawo n'obasanga nga bonna bagenze mu bibiina birala. Mbawuliddeko abawera bino bye bagamba. Okusooka bagamba ba Foot Soldier bagamba nti twali tumanyi struggle kyetegeeza naffe kye tulowooza. Struggle kyetegeeza abamu bali ku kirala n'abamu ffe tuli ku kirala. Ba Foot Soldier bagamba nti struggle baali bagisuubiramu bino wammanga. Obukulembeze yabasuubiza nti ku luno tuwangula akalulu era obukulembeze n'entebe tugitwala ffenna wamu. Yasuubiza nti bannange nze Robert Kyagulanyi Ssentamu atuula e Magere nsuubiza eggwanga nti tugenda kuwangula obukulembeze era tuleeta enkyukakyuka mu Uganda. Mulimu abagumiikiriza abasobola okumanya nti omuntu asobola okyogera n'awangula oba n'awangulwa. Wabula waliwo abatakigumiikiriza ng'abo bo tobabuulira ebyo. Naye bebo bembagamba be mulina okutuuza ne mubannyonnyola mbeera ki eriwo era mbeera ki egenda maaso. Era oluvannyuma abakulu bano ebimu baasuubira nti tebagenda kulaba ku mubaka wa paalamenti alayira singa Robert Kyagulanyi Ssentamu talangirirwa. Era ba Foot Soldier abamu baasuubira nti tebagenda kulaba National Unity Platform ng'eronza olukiiko oba oludda oba ministries oba obukiiko oba obukulembeze okugeza ba shadow ministers balondeddwa. Bw'olondoolera abakulembeze agenda okuleadinga leader gwe bayita leader of opposition agenda okukulemberamu oludda oluvuganya abagenda okucommissioninga mu paalamenti chief whip oba Nampala n'abalala ebifo byonna byamaze okulondebwa. Ba Foot Soldier bagamba nti olwo temwakkiriza nti mwawangulwa mwami Museveni. Ebigambo ebyo bwe tubiwulira tujja ne tubituusa ku mulereetu wano ne mulaba ekyobbikolera. Abakulu ab'ekibiina ky'NUP ba Foot Soldier mu ggwanga babuuza kimu kyokka nti bwe mukibagamba nga bo ebisigadde babivaamu either mugende mubagambe nti bannange twakkiriza mwami Museveni yatuwangula. Bagamba nti ebyokubagamba nti baababba ate ne mmala ne mukkiriza okutegekawo tebabikkiriza. Bo ba Foot Soldier nti ba Foot Soldier tubagamba ffe bwe tubeera eno mu midiya nti gavumenti erina okutambula n'abagivuganya balina okubaawo era olina okutuuka ekiseera okkiririza nti kati katubeere ku ludda oluvuganya emyaka 5 tutuuka myaka 5 katuyiye tulawo batuvaayo ku ludda oluvuganya bwe kigaana era mulina okusigala ku ludda oluvuganya. Ebintu ebyo mugende mubigamba abantu abo bwe banaabitegeera bisigadde kusatiro tekajja kubaawo. Kakati nno amawulire nkugambye gongera okulanda wetuukidde olunaku olwaleero essaawa zino ng'obunkenke bweyongedde munda mu kibiina ekya NUP. Ba Foot Soldiers ab'enjawulo saagala weerabire bangi baakwatibwa era bangi baasibibwa nga naguno gwaka bakyatemeza mabega wa mitayimbwa bakyapookya nga mu butuufu ne beyiro zaalema okubeera nga zibaweebwa. Mama Situzirandi nkutumiddeko nnyo ndabira taata twongere okumusabira essaala. Kaakati nno wadde nga bino byonna bitambula bwe biti munda mu kibiina kya NUP tutandise okubeera nga tulaba abantu ab'enjawulo naddala ba Foot Soldiers be tubadde tumanyi nga baddayi hards nga batandise okulya ebigambo byabwe batandise okwogeza ekiribi muganda wange Nikolai awe Dubai nga bano abasajja balaga nti kaakati batandise okutambulira ku ngombo oba ku ntoli eza NRM. Wuliriza bano nga batandise okulumiriza n'okunokolayo amannya agabamu ku bakulembeze mu kibiina kya NUP. Bano nga balumiriza mbu bakozesa ba Foot Soldiers ab'enjawulo ne bamala ne babadampinga era nga kye basinga okwesibako bagamba nti mwami Kyagulanyi bwe yabbibwa akaluluke bo kye bagamba n'abeera nga teyalayira tewali muntu n'omu mu kibiina kya NUP yali akkirizibwa kulayira. Bano nga beerabidde
nti mwami Kyagulanyi yabagamba bwe mulabangawo obubbi bwonna obw'akalulu akalulu kammwe mukalwanirire. Tagambangako nti abakulembeze balwanirire akalulu. Abakulembeze bano beesimbawo. Bwe beesimbawo ne mubalonda, bwe mwabalonda bayitamu. Bwe bayitamu nga mubazonze kitegeeza balina okulayira. Kakati bw'obagaana okulayira ate nga bwe bajja okwesimbawo mmwe kennyini mmwe baabalonda, ekibuuzo kiddayo ne kikubuuza mwalonda baaki nga temwagala balayire? Mwalonda baaki nga temwagala bawereze ensi? Obanga ddala ddala mmwe mwabalonda lwaki mubalemesa okulayira? Bw'abanga mwami Kyagulanyi yavayo n'akoleza omumuli n'ategeeza ensi nti mwerwanirire, bwe muterwanako mujja kiwulira, buli omu ajja kirozaako. Essaawa zino abagoba ku mataka, abakonebwa amayumba gaabwe, abagoba mu bizinensi zaabwe, abagobwa ku nguudo n'ebirala bingi ebyefaananyirizaako wano, mwami Kyagulanyi luno yali alufudde oluyimba muganda nkakeeto ng'ajja ayimba ng'ategeeza ensi biki bye tugenda okufeesinga singa akalulu ka 2026 tetumukwata kumussa mu ntebe. Mu mbeera yonna ey'okumulonda bwe tuba nga tumulonze ne bakabba ey'okukalwanirira. Wabula bino byonna bannayuganda tebaatawaana kubeera nga babirowoozaako nti bijja kubeerawo kakati essaawa zino bitandise okubeera nga bibatuukirira. Era amawulire amalala galaga nti paaliyamenti gye twolekedde eno nga ekulemberwa omusajja amanyikiddwa nga Jacob Oboth, bano boolekedde okulonda paaliyamenti okugikyusa nga munnansi tokyalonda pulezidenti nga ba MP bokka be balonda pulezidenti. Olwo obuyinza gwe bwakugiddwa. Wabula bantu mmwe mutuggyeko akajanja akasumagiza yeeyalira. Mujje ku bakulembeze baffe obujjanyi bwe mubateekako, temutusiriwalirako. Mukulembeze baffe yamala ennaku 3 ng'akuba kampeyini ng'ababuulya kimulina okukola ng'Abannayuganda. Tiyabagambako nti bannabyabufuzi bagenda kubakulembera, yabagamba mulina okwerwanako nga mwe Bannayuganda. N'abagamba buli muntu waalifuuka Kyagulanyi. Mukiwulya bulungi. Kati mwalema okukola Kyagulanyi bye yabagamba ne mulema okwerwanako ne babba obuwanguzi bwammwe, temwabanja kalulu kammwe. Kati mulema kubakulembeze mubakeerako nkya neggulu mubanywerako walagi. Abakulembeze bakoze ensobi ki? Mwabalonda. Lwaki mwabalonda? Mwabalonda nga balina okulayira, balina okukola omulimu gwe balina okukola ng'abakulembeze. Ate saaze mulimu bakalakata. Mwabaaki bavuga mmwe mugenda ne mwefula abategeera ennyo. Mulowooza nti mutegeera nnyo naye temutegeera. Mbabuulira muve ku bakulembeze baffe mwerwaneko nga mmwe. Kyokka kyemugamba abakulembeze ba Nuupu bali bameka? 50 oba 48. Bannayuganda tuli milioni 4 plus. Kyemugamba abakulembeze ba Nuupu 5 be bakulembera Uganda yonna. Musituke mwerwaneko, muve ku bakulembeze baffe. Mwalimu okwerwanako ne mwelemu okwerwanako nga mmwe bantu. Mutwesonyiwe, temulinya bakulembeze. Mutwesonyiwe, mwesonyiwe ekibiina. Bwe muba temwagala kibiina mukiveemu. Kintu kyangu nnyo mukyesonyiwe. Naye mutulemeddeko, mukeera ku makya kukalakata kibiina, munywa obujji ku kibiina, munywa kwete ku kibiina. Kiki? Obusiru bwammwe mwagala butusiiga. Mulowooza tuli basiru nga mmwe? Tugenda kuwagira abakulembeze baffe kye bagamba, mwe temutusirwalirako. Mukole ebibiina ebyammwe ebitagenda kubalyamu nkwe. Mukole ebibiina ebyammwe, ndaba nammwe mutuuse. Kimugamba abakola ebibiina balina amagulu 8 mwe mulina 2. Nammwe muli bantu bakulu, mukole ebibiina byammwe ebibakiririzaamu. Mwesonyiwe abakulembeze bakole kye balina okukola. Musege Kyagulanyi yatuwa chance agamba mwerwaneko. Ate kati yabagambako nti abakulembeze bagenda bakulembera mu lutalo mugenda okulwana. Tebagamba mwerwaneko. Ate saawa yemu mugamba abakulembeze nnyonnyo. Bannayuganda obusiru obubajjudde. Mu busiru bwammwe mugende mubuteeke mu bantu bammwe be muzaala, temubuteeka ku Bannayuganda. No. Basajja mmwe mwefulanya abategeera naye ate muli basiru. Mutuveeko. Muleke abakulembeze bakole kye balina okukola. Si mmwe abo bategeera, si mmwe baninye, si mmwe abasalira abakulembeze baffe basewo. Bakola ekintu ekituufu kye balina okukola. Si mmwe abo basinga okutegeera. Ate singa okunuma abasinga tubamanyi. N'abasinga okuvuga ekintu kino BNRM. Mulowooza lwaki BNRM? Nammwe ne mukibuuka ne mutandika okukivuga. Mubayambako okuvuga ekintu kino. Muli basiru kikaaki. Mutwesonyiwe, mwalimu okulwanirira eggwanga lyammwe,
ate musinikira ku bakulembeze baffe manyi. Salamu alaikum. Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075537529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukole ku nnamba yange eno. Kakati nno bino byonna nga weebiri ng'omaze okulya Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Jjukira mwami Museveni yalonze kabinenti empya era nga kabinenti eno empya yalonze abantu ab'enjawulo bangi, wabula ng'ekyasize okwewunyesa ensi be baministers ab'enjawulo. Baministers abasinga okuba mu kabinenti eno abakwata mu 20 n'okusoba bava sayidi emu, bava sayidi emu Western. Uliriza nga kuno kuliko ne minisita gwe balonze mukyala Janet Kataha Museveni, ono ngera aziddwa mu kifo kyabaddemu ekyebyenjigiriza, wabula ng'ono okusinza ku muwulize twasembayo okufuna gaali galaga ono yali amaze okubeera nga addusiba kipayopayo n'akulubbeesebwa n'atwalibwa munda mu ggwanga erya Amerika ng'ekimbe kimubala embiriizi nga taasulewo taasibewo yali kumemwa, wabula ono ng'abaana bazzeemu dda n'okusoma yawereddwa minisitule ennamba atandika okubeera nga agiddukanya, naye nga newenjogerya munda mu ggwanga erya Uganda ono essaawa zino taliimu, ali munda mu ggwanga lya Amerika ajjanjabwa. Kakati nno ne ministries ez'enjawulo eya internal affairs yawereddwa mu ggwira okusinziira ku bwina aliwo dokita oyo musajja mugwira Munyarwanda. Kakati ate mu mbeera mu ngeri y'emu ebyewuunyisa bwe bitaggwayo mu gavumenti ya mwami Museveni, gavumenti ya local government yagiwezde mukulu Baramu Barugahare abadde mu Kivulu, abadde mu byabayimbi, yawereddwa local government. Kyokka junior minister gwe bamutaddeko ono ye Justin Nameere tamanyina kigambo ministry gye kiddira, ye junior minister we yagenda okumuyambako ku bukenuzi obulabbayo obubbimu obufumbekedde mu local government. Omu mukulu talina experience atwala full ministry, Honorable Baramu Barugahare nga minister. Kyokka ate n'omuyambi we oba mutoowe mu ministry y'emu ate ono kyakayiga nnyo kubanga talinamu yadde akabuvunaanyizibwa n'akamu, wabula ng'ensi yeebuuza ennonda eno ey'abantu bano gonna ng'amannya tugalabye agalondeddwa. Mu Uganda mulimu amadiini ag'enjawulo agawerako, bo abasiraamu nga baminisita okutunula mu kabinenti eno mwami Museveni gye yalonze abantu abawerera ddala 8 ekirambirira, abasiraamu 10 tebawera. Ku baministers abalondeddwa abasiraamu 10 nkugambe tebawerako. Ekyebuuzibwa waliwo okusosola mu madiini nga bagaba obwa minisita, waliwo okusosola mu mawanga nga bagaba mu bwa minisita. Bino bikulu biwulirize nnyo biyamba gwe. Ngenda kusaba otambuza akatambi kano, nkusaba otambuza akatambi kano gwe omulimu gwo okutambuza akatambi ffe gwaffe gwa kusasula information na kugibatuusaako. Tolina kyofiirwa bw'okwata wansi ku share button ne sharing abantu bumwenda emwesigalo nkiteeko account yo oba ku page yo atalina access omukuukiriro asobola okulabira ku account yo ne tuba nga tutambula bwetyo. Nkusaba osasanye video bambi. Abantu bangi tebamanyi information, naye ate information mugisaasanya etuuka. Mwebali nnyo wabalire ddala. Nziza okwogera ebigambo bino njagala bannayuganda bifune mwenna, buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano gye kanaakusanga. Nga bulijjo ngenda kuyita mu bwangu olw'ensonga nti ebigambo bye njagala okwogera bino njala bitambule bituuka ku mitima gya bannayuganda mwenna gye muli. Njala tutandika akatambi kano mu butongole bwako. Bannabyabufuzi mwenna abali mu Uganda obaka ngenda bwogera nga bwalukale kye tuyita general message.
Lwaki ndikodinza akatambi kano? Bannayuganda abamu nga bannabakabibwa katabya kaasose ke nakoze ku lunaku Lwokutaano nti bannayuganda abali emitala w'amayanja bamanyi nnyo embeera embi, ebyobufuzi ebibi, okutulumbulwa okuli mu Uganda, okuwambibwa na buli kimu ekikwasaganya ku mbeera embi ya munnayuganda. Bannayuganda bali mu diaspora bakimanyi nnyo okusinga bannayuganda abali mu Uganda nti bo abamu ne bage bali comfortable oba bali immune ku bintu bigenda mu maaso gy'embeera bagimanyiira. Abo abasobodde okuba nga bategedde embeera eno beeyiyiza ne basobola okwesolosa ofuluma eggwanga eryo si lwakuba nti baagala, bagenza okulanga embeera tebakyasobola gikwasaganya ne badduka bagende banoonyeeko obudda mu walla. Naye bannabyabufuzi buno bakanja nabo batuukeko. Ng'oli wa National Unity Platform, oli wa NRM, oli wa UPC, oli wa Jema, oli wa FDC n'ebibiina ebirala byonna, obubaka buno njagala bukutuukeko bulungi nnyo. Muganda nge tulina eggwanga limu baliyita Uganda, tetulinayo ggwanga ddala. Endagamuntu gy'olina esoma nti oli Munnayuganda. Passport gy'olina eraga nti oli Munnayuganda. Wabula ekitumazeeko emirembe ffenna bwe bukulembeze obukyamu. Obutubadde mu Uganda okumala emyaka 40 nga tebukyusibwa. Ate nga tetukyali ku byabufuzi baagala tuwamba. Ate nga n'atuwamba bawamba bamanyi enkola yaabwe n'entegeera yaabwe. Naye nga si kyenja kibadde ekituufu, Museveni tumanya entegeera yaffe. Agitegedde olw'ensonga bannabyabufuzi abasinga obungi temukyafa ku bantu, temufa ku ggwanga lyammwe. Mufa mufunye mutya obugagga abalaba n'abasangayo, ekintu ekyo ekikyamu. Kati olw'okuba nti ye alina enkola ye ey'obufuzi nti yeeyambisa bweyambisa bantu, ayiseewo ekikye ng'agezaako nnyo okutangira abantu ab'eggwanga erimu eri Abanyarwanda bana akabinja kajja okuwamba eggwanga baleme kubeerako nziro yonna eraga nti beetaba mu by'obufuzi ebikyamu n'okutulugunya n'akozesa mmwe. Lwaki abakozesa? Era kyakulabirako ki ky'oyinza okutegeera? Ekisookera ddala, ebyobufuzi bya Nyando Yoseferiti Bahabulwa Lutabaisirwa mutabani wa Karekyezi si yatemezezedde ensala bisibe na nnyini kabuyonjo etambula Museveni. Ebyobufuzi bye byakweyambisa bweyambisa yaafuna ekyayagala. Tebyawukanako naawe omuntu gw'ensindikira obubaka buno gy'oli nti bw'ogenda mu kudduuka wonna oba bw'ogenda mu supermarket wonna oba mu katale yonna n'ogulayo ebikookome bizungu bye bayita toilet paper, bakubira ebikookome byaffe eby'edda eby'omu nsiko oba eby'oku ttale kuba nayo bikookooma. Ne bino ebikookome by'ebizungu toilet paper ogenda n'obigula, bw'omala obigula n'obireeta mu kaabuyonjo n'obiteekayo. Bw'otuuka ekiseera eky'okweyamba n'obikozesa, bw'omala obikozesa wattu ng'onyiga akasindika amazzi katwale ekikookome ekyo n'emikolo gy'okozeeyo bigende. Kati Museveni bw'ate bw'akola nti bannayuganda Museveni abakozesa okuyisaawo ebibye, ate bw'amala okukozesa n'akusuula. Wattu njala kubuuza, teweebuuza nti okuva mu 86 ng'amaze okuwangula olutalo, kubanga eby'ekinaana eryokudda eri byonna mubimanyi bulungi nnyo, saagala biddamu tuzze tubyogera nga tubiddiriŋŋana. Katulajjala tutandikire ku 86. Bantu ki b'omanyi be yajja nabo mu nsiko ng'obamanyi nga babe bwoya nga tebeekookerako bwekookezi ng'enzirugaze? Ebintu bino bibiri byanjawulo. Waliwo abantu ba Museveni bwe mumanyi nga babe bwoya, ne wabaawo abeekookerako obwekookezi ng'enzirugaze. Abatamanyi kwekookera kwa nzirugaze, enzirugaze oyinza okuba olina ovakkedo, oyinza okuba olina omuyembe, muti gwonna ogubalako ebibala. Olumu kujjako enzirugaze eyo nejja neyeemeza ku muti ogwo n'ebeerako n'entandika okunyunyuta omuti ogwo n'egubeerako. Naye gwe nnyini muti bw'olaba omuti tegukola bulungi, enzirugaze eyo ogenda n'ogimenyako oba n'ogitemako omuti ne gutambula bulungi. Kati abantu babiri banjawulo. Bannabyabufuzi ab'enju ya Museveni njagala ombuulireyo omu gwe yali agobye n'agamba nti amugobedde ddala for good. Mumbuulireyo. N'abamu abamwekookerako obwekookezi, abamu akyali nabo, okuggyako be yeekengera ennyo
n'abejjirawo ye kenyini n'abejjirawo amannya mugamanyi mangi nnyo naye njala kubuuzaga Munnayuganda atayiga wabaaki nti bakozesa buli kadde Museveni watuuka ng'alina kyayagala afune Munnayuganda n'amukozesa ye agende mu maaso n'okutwala obuki okutwala obuyinza n'okutwala eggwanga yensobola kigenge nti toyawukanako na kikookooma tunaavadde mu kikookooma ekyo okutweyambisa otufulashinga tugende ye Museveni ng'amaze okukola ebibye mmwe abali mu gavumenti ya Museveni n'abali mu bitundu temusobola kukozesaako Museveni n'ava mu buyinza lwaki Museveni eva yabakozesa annaamala okubakozesa n'abatta politically socially emotionally n'abatta ne musooka ne muzikirira ddala nga nemutyalina kikola kiddako wano wenjagala obbasabira baganda bange bataata bange bakojja mu buli ssiga lyonna erizimba eggwanga Uganda omuli bannaddiini bannabyabufuzi bannabyabusuubuzi n'abantu ba bulijjo yessaawa mutule musale entotto butya bwe tugenda okuggyako olumbulegero luno kubanga abasajja bano ekikolwa kyabwe kyabutemu nnyo nti okutukozesanga oba okukozesanga abantu nebamala ne babasuulawo bo ne bayisaawo ekyabwe kati ekyokulabirako Museveni azze akozesa abantu bangi mu byobufuzi bye n'abasuulamu n'abattira ddala abakubiriza ssetteeserezo w'eggwanga abaasookera ddala yabafunamukko obuzibu ne bw'atuuka mu 95 okuyisa ssemateeka owuwe ng'owuwe kubanga njala bajjukiza eggwanga lya Uganda lirina ssemateeka wa 1962 gye ssemateeka waffe origino constitution ya 1962 ye constitution ya Uganda origino constitution ya 1995 eyo constitution eri personal ya Museveni nkiddamu ssemateeka wa Uganda omutuufu w'olu1962 ssemateeka wa Museveni wa 95 oyo we ali personal ng'omuntu kubanga yateekamu ebintu ebyo byagala bimukolere nze leero simukkiririzaamu bwe bamala okumuyisiza ssemateeka wa 1995 olwo n'atandika okulonda baani bagenda omuyambako omutuusiza byayagala era zze alondowamu abantu Abannayuganda ng'abakozesa bamaze okukozesa ngala bagenda muswaza n'abatta kati alina obukodyo obwo nti bw'aba tamaze kukuttira ddala kujja mu bulamu bw'ensi eno obuwooma asobola okukutta mu byobufuzi oba asobola okukuttira ddala n'akugjawo munaakoma ddi okuttibwa nga mumaze okuyamba abagwira otwala eggwanga munaakoma ddi okweyambisibwa mu byobufuzi bya Museveni yakola ekiddako katusooke tudde wali tubaddewo n'abasajja bangi nnyo okudda emabega okuva ku ba Francis Ayume Wakapabulo tuzze ku Sekandi tuzze ku Rebecca Litola Kadaga kwe tuba tutandikirako mukyalo Rebecca Litola Kadaga omukyalo omuyivu ow'amaanyi Museveni n'akozesa n'atuuka okusuula ku jirikitinga embwa nga n'essaawa zino bw'omuntu public bwegutumira egamba nti ekibonerezo kikusaanidde nti osaavinga ekikolwa kyewakola naawe nkimanyi essaawa zino nti wejjusa kyewakola naye ng'ate obudde bugenze bw'amala okukozesa byonna n'akuyita n'akulengeza n'akuteeka wansi nakati wooli gwe n'ovaawo ng'omaze omukola byayagala ku buyigirize bw'olina Museveni tabulina Kadaga watuukako ne ku level ng'ensi yonna ekumanyi nti you are more brilliant like Museveni you are more brilliant educated more than anyone in that government and you had each and every thing which is needed to become a president of that country but what went wrong gwolina qualities zonna ng'olina command olina amaanyi ewakane mu kibira ne bikulema okweyambisa Museveni n'akweyambisa ye n'akufuula ekikookooma n'akuflashinga kati wadde okyaliwaawo ne toliiwo just tebakulabulabi lwaki tewayiga era lwaki tonnayiga
oyagala kungamba Rebecca Litala Kadaga ebikutuusiddwako mu ggwanga Uganda toyina kyosobola kusinzira kugamba nti ekimala tusooka okukwataga tusooka tujjeko abasajja bano. Mukyala Rebecca Kadaga video eno gikoze nga ndi mu mbeera nnungi nnyo. Njera kubuuza tosobola kuddako mu kisenge ekyo ku bikolobero Museveni byakoze ku bantu banna Uganda, ku bikolobero Museveni byakoze abantu b'e Busoga, ku bikolobero Museveni byakoze ku famire yo. Naawe ng'omuntu tosobola kuddako mu kisenge kino ogamba nti kankolere Uganda ekintu ekinene mu busobozi nga bukwasagana ne banna Uganda banno. Ye nga Museveni ne banne baatuulanga ne bakolagana abantu ab'enjawulo okusala entotto butya bajjanko gavumenti ezaayita, ng'oyagala ko nga temusobola kikola. Gwe nkumaze ngenze ku mulala. N'aleeta omugenzi Jacob Oulanyah. Jacob Oulanyah yali musajja muyigirize, munnamateeka ate eryantama. Era Jacob Oulanyah n'agwa mu katiba ke kamu. Nali mmanyi nti Rebecca Kadaga oyinza okufuna olunaku n'otuuza Jacob Oulanyah n'omugamba nti owaayi muganda wange, nze ekintu nakola ensobi ABCD netogwa mu katego kano, bino byantuukako, naye era sirowooza nti wamutuukirira olw'okuba nti bannabyabufuzi muva mu ofiisi ezimu abazingire mu balabanga balabe bamwe. Jacob Oulanyah n'agwa mu katiba ke kamu n'amaliriza musajja atu nga bamuggyeemu n'amaka ge yakolera ebbanga gaafuuka matongo. Lwaki? Kuba ke katiba ke kamu yo ke yafiiramu koolimu Oulanyah yakafiira mu Fizi. Tuvudde ku Oulanyah tuzze ku Anita Amongi, bamukozesezza enkola y'emu. Ate omukozesa enkola y'emu ye ng'omuntu. Manyi buli muntu nabagamba bwe mbambaga ebintu bino, omuntu ng'omuntu ana kye tuyitaako obuntu. Bwe tuva ku kaako obuntu ate tulina kye tuyita personality, embeera z'omuntu oyo. Ekizibu kya Right Honorable Anita Amongi ye ng'omuntu abadde n'embeera ze z'obuntu nga si nnungi. Ye ng'alowooza nti ye muggalanda wa NRM, ye ng'alowooza nti ye yakiikirira Museveni buli kimu, n'atamanya nti Museveni akossa kasiiso. Kubanga nabaga Museveni bamukulembera mu buli kimu, Museveni yayagala akulembere. Ne bw'olikola ebirungi n'obijjuza, Museveni asigala akukiina, ate akukinyisa bigere n'agamba laba nnono. Alowooza asinga maama wange, asinga taata wange oba asinga famire yange, ayagala n'okundaga ki ekyetaagisa okukola byobufuzi oba yabyensomesa. Yaliyo nga nnwana nasitwagolinga ate emyaka gyonna okubira tasobola kirowoozaako, ekyo nga gwe tokisobola kirowoozaako, n'akola ekiddako. Kati omukyala Anita Amongi embeera ze ez'obuntu zamuleetedde obuzibu. Abadde alina ebigo byayogera nga binyiiza abantu, abadde alina ebikolwa byakola ng'alowooza akolerera Museveni. Nga bwe nabagambye nabanyonyodde ekintu kino kyonna nti ebintu byonna ng'oggyeko obubbi, kuba obubbi bwobubwe bubeera personal. Wabula political game, emizannyo gyonna egy'ebyobufuzi Anita Amongi gy'abadde azannya, abadde agizannyira NRM. Ku bitundu 10 by'abadde azannya, Museveni adde amuzannyirako ebitundu 5 nga ne yeezannyira ebitundu 5. Mpulira bulungi nnyo nga kwatadde okwagala okusaanyawo ekibiina kya National Platform n'obukulembeze bwakyo nga ye yetageti ye, nga ne mu NRM ne yeezimbiddemu buli wamu ng'alinawo ekikoosi kye kyazimbi olw'ebintu byayagala okwekolera ng'omuntu. Yatuuka n'okukwata ssente ze enkalu n'aziteeka mu campaign, n'atekinga over presidential campaign za Nyando Yosoferi across the country, nga yefudde MC, ye organizer, ye buli kimu nga ssente enkalu azitaddemu. Era Museveni n'amaliriza ng'amu konkomudde omukono mu kibya mu mbeera embi, era n'oyera tayiga. Naye kyemmanyi gy'ali ng'atudde mu nnyumba ye, simanyi nnyumba ki gy'alimu essaawa zino, ng'oggyeko omuzannyo gwe badde bazannya guli ogw'okupromotinga Muhoozi via corruption gwe mwakubye nkiddamu, ng'oggyeko omuzannyo guli ogw'okupromotinga Muhoozi politically nga bayita mu corruption scandals oba sagaazi ezo, ye ng'omuntu mmanyi si bwe yandiyagadde okufundikira
kubanga yeweranga nnyo nti ye speaker asinze era agendako mu kisanja ekirala ebyali essuubi lye. Nakugamba Museveni akwata ejjinja limu n'akubisa ebinyonyi nga 5 bw'oba tosobola mutegeera. Kati Anita Among yalowooza nti akolera Museveni naye nga naye yeekolera ng'alowooza buli kimu agenda kizanya lumu akitegeere naye n'atamanya nti baakolera ne bamusooka mu maaso. So singa yaddira amaanyi ge n'azimba opposition ng'agizimba kuba Museveni bakuba NRM kyandibadde kyanjawulo. Teri Reverend Father azimba ddiini ye mu ddiini ndala. Teriyo musumba kabiri w'abalokole azimbira ddiini yo bakiwaiki mu kanisa yaki ya pastor nanyini kanisa taliyo. Teriyo mu ddiini yokendekebera Abakatuliki Reverend Father yenna asobola kuzimba ate kereziya mu kereziya ya Catholic oba ya Roma tekiriyo era kiba kikulemye. Anita Among yalowooza nti yasobola okuzimbiramu NRM azimbiremu ebintu ebiyiye kyali tekisoboka era yakomekereza nga bamusuuzizza mugaati. Niye enkola gye bamukoleddemu wallaayi newankubadde gwabadde muzannyo ate bamuswazizza ekiteetaagisa. Kati okuswaza okwo politikali kuba kukkubye takyasobola kudda mu public kuyimirira kwogera kigambo kyonna kizibu nnyo wadde yeekaza naye kizibu nnyo Anita Among okuddamu okukola statement public nemuwuliriza. Ate kisinga okwewuunyisa era bulijjo mbagamba nti mwegendereze nnyo abantu abataka nkwenge gw'olya naye yakola ki gw'olya naye yakutta. Omukyalo oyo almost parliament yonna abadde agiina mu ngalo zaayo mu ngalo ze 5. Njagala ompeyo abantu 3 oba MOP oba bakozi mu parliament oba mu bitongole byonna oba munnamagye oba munnabyabufuzi eyavudde mu defending Anita Among bonna bamulese mu bbanga. Kati gwe muganda wange alyeyongera kubuuza ebintu bino byakuwadde kifaananyi ki mu nkolaganayo n'abantu n'embeera zo z'oyitamu eza bulijjo. Sooka okwata ebyobufuzi ebyabaddewo ne corruption scandals oziteeke ebbali tudde ku kyetuyita enkola y'obuntu oba kyetuyita enkola ey'obuntu bwetu bwetujjo kigamba oba mu mbeera zaffe eza bulijjo. Kwana mingi weesige mitono. Omukyalo ono yakwana emikwano mingi nnyo n'emitono gye yeesiga gyamuwaayo n'emikwano emingi tegyamuyambye. Kebere ku radio kebere ku TV kabere munnamawulire kaberaani teri muntu wadde yavuddeyo gamba nti ayimiridde Anita Among. Njagala oddeyo post yemu ng'oli agamba nti I stand with Anita Among. Ku bannamawulire babaddewo omusimbi omuyitirivu, ku bannabyabufuzi babaddewo omusimbi omuyitirivu, ku balamuzi babaddewo omusimbi omuyitirivu, ku bannamateeka babaddewo omusimbi omuyitirivu, abasirikale ne ba MOP. Ani yakoze post egamba nti I stand with Anita Among. Lwaki? Those are human beings, they can change any time. So you have to be very careful when you are dealing with human beings. Sometimes they change. Sometimes human beings they change according to their need. They are there because you have something which they need. If that something gets over, they just run away. Kihimbire gye tuyitamu. Nkugambye soko gy'ekifaananyi kya corruption saga okijja okisimu lusoko kijjewo osookodde ku mbeera zaffe z'obuntu. Gwe ng'omuntu walinnyera kubuuza wayigiddemu ki mu mbeera y'omukyala. Omuntu essaawa yonna akwegaana. Omuntu essaawa yonna akulekawo. Naye gwe ng'omuntu olina okuddayo mu reality n'omanya era nkibagamba nnyo yonna gye muli gy'oli oba oli mu bufumbo oba oli ku mulimu oba oli luddawa. Waliwo akaseera bwe katuuka ng'olina okudda mu reality ogifeesinge bwomu. Mu reality muno mwokolera okusalawo kikyogenda okukola nekyogenda okuzzaako. Abasinga obungi reality eyo bagityo gigendamu. Ng'alowooza waliwo agenda omugenda mu reality eyo taliyo gwe olina ogyegenderamu. Naye mu kugyegenderamu olina okubeera very careful kuba bw'ogigendamu oyinza obutadda. Kati omukyalo oyo
takyasobola kujja kwogera kigambo kubanga vidiyo zonna zabadde ajjaakola nga bamulikodinga nga yalaga munene okusinga ki okusinga abalala ne bwagiwulira obuulizi vidiyo gye bamulikodinga ku mawulire nga yeesoma emukuba